Nedda Museveni akaddiye. That's why I like Amin. Amin yaliva byabo no gwanga singa mufu. Bamugene bejogo neri mugwama ate sijamu nedda ina kutekule. Okay. Ejogule mufumu kirido. Abasajja bano bategerete kinensonga nengo anjogedde emyaka 2 family. Enkokole ziri wa Muhoozi zimanyi gwe. Leka mu mitama. Omanyize mbasekerera abasekereza. Kagabo yayimira nagamba omukuna vaino okwogera. Kasulu namuyamba emirundi ebiri bagenda musiba bali bagenda musiba bagala kutunda sango be. Teri yali akwogedde nako. Bantya. Nabakiri bali kwanjudde nolamusa ku bandi. Singate yali nga omukuba atata ba Muhoozi abato nga ganti fiti tubirimu ebyo kusomba abantu. Basomba abantu. Tebazele moment Muhoozi arrived nalaba abalwanagana. Buli omwa mulabi bagala okwesimba abakola layini abakola ki. When he arrived I remained there for 5 minutes or 10 and I left. Tayakulaba. To see me for what? Ku 13 tonyeza osatu Radio 4 ensonso zinze Adam kungenda chika 25 zizakera kusabiriza Congress kola kolole. Ogwo mupira guligana. Kulagira gana mu East Africa temusobola kufuna mu kisaawe. Amin yaliva byabo no gwanga singa mufu. That's why I like Amin. Amin ku support singa ku gwanga masasi. Nedde lwachi. Why do you go to Ghana? Tetuina bisawe afuko nyembira ja fetubetu chaliza bweru wa Uganda. Tanzania teri. What's the purpose? Nedde Museveni alimba. Museveni alekere Muhoozi. Ministry ya mukazi we nyinne bagizanyiramu. Do you have to go the whole way to Ghana? Temu igisawe chikala. Kakati ulire ngalabi. Mujja mwanja mujja banje home ground. Where is the home ground? Ulire nziku. Nebintu byakulirawo. Byola mu kiro nedda Museveni akaddiye. Mukazi we yakulira sports. We are going to Ghana. Ekisawe chikalo. Ogwanga yeta. Amin yali muse. Because nalaba bakubira emizira n'endo. Bagana. Bali banganya okwogera oyo musajja Kagabo. Twaha Kagabo. Member parliament wabo Koto South. Yagamba ndi banange. Omukuna vlogi kimumumanyi. Ani ababuzeeko. Ani ali aganya okwogera. Enkokole ziri wa Muhoozi zimanyi gwe. Leka mu mitama. Omanyize mbasekerera abasekereze. Leka mu mitama. Mwine enkokole wa Muhoozi. Atize embeera yo. Mu PLU. Because ani ali aganya okwogera gwe mwogezi wa MK wano mu Buganda. Kugamba. Entalo tebazimanyi. You don't have problems and challenges. Okusomozebwa n'ebizibu. What is essential and necessary? Abantu tebabimanyi. Ekyetaagisa n'ekitalekeka. Tebabimanyi. Kagabo yayimira nagamba omukuna vaino okwogera. Ate bwe yajja. Nze mbeera sikayeti Kagabo nali simumanyi. Nanga nti title ye eriki. Former spokesperson of the president for 14 years. Nawulira asoma advisor katono muyolerewo. Kagabo. Yaja nagankwanjula ntya mzeyi. Ni muganda nti amwe former presidential spokesperson for 14 years. Bwe yali akwanjula nagamba presidential advisor. Nali muyola. Bito binteekako. Ekyo nakigaana. Kagabo bate mu briefing abulungi. Namugamba nakiwandiikako. Naye nga tewali anjogerako yenna. Until Kagabo came. Kabanda yali MC? Nze Kabanda simumanyi. Mwogezi wa MK. I don't know Kabanda. There are people I don't know. Bamita Daudi Kabanda. Nze mwana wange manyi Balamu. Manyi Gashumba. There is kati Kagabo namutegedde. There is I don't know them. No, I can help you get to know them. How? Waliwo Daudi Kabanda Ntiazo, deputy spokesperson wa MK wa PLU. I don't know them. Haruna Kasoro, Amika Kasoro mumanyi mwana wa Manyana. Greta Masaka. Kasoro mwana wa Manyana namuyamba nnyo bali bamugobye. Oyo naye omumanyi. Eyo mumanyi. Okay. Kasoro namusanga bagenda bamubye obululu. Ngali ne mwanyinaze ne mugakambu basesemi. Kasoro namuyamba emirundi ebiri bagenda musiba bali bagenda musiba. Bagala kutunda sango be. Ne bamuleetera omuwala ne basula omulambe egundi. Ne muyita ne mugala bawana. Ebyuma by'emiso byayamba Kasoro. Miso ya muyamba. Miso helped Kasoro. Teri yali akwogedde nako. Bantya.
nabagiri bali kwanjudde nolamusa ku bantu singa teyali twahakaka bukitegeze wali yogera bantya nze kyovula banjagala Museveni Museveni ekintu ekyamulema kyange he failed to solve my problem. Museveni yali tamanyi lutalo we luva yali alowooza nti lutalo kozi basokozi banda bakulwana nali ntegedde nti basokoola abantu ne babatta ne babajjamu enda zaabwe. I don't blame Museveni. I have four medical doctors. Abaana bange babiri bali bweru mu America, ababiri bali wano. Naye nayogera n'omu ne mugamba nanga daddy, you are telling lies. A person to transplant an organ umuntu abeera ku kitanda. A medical doctor told me musajja mugezi nnyo musirise nnyo naye mugezi nnyo nanga daddy olimba mu medical science omuntu gwejjako organ ayina okubeera ku kitanda kyekimu ne mugamba bazitransporting anaagaana Museveni couldn't believe ti mu ggwanga lye mulimu abaana 1500 be battira ebweru ne babejjamu organize eyindi musajja n'oggalawo companies. Waliwo omusajja yatwala abaana 500 n'abatundayo business n'agiggalawo. Nabaga nti nina omwana omuyifu abaana bo tutuli bwe tuti good enough maama we simulabangako naye nzata bwankubira essimu nti nze oyo mutaani wange yaŋŋamba yafunayo taata we njagala nnyo abaana abo abagezi era nabaga nti nze nga ndi minister of education nzimba essomero e Makerere eriyamba abaana bano abaliwa bano abanaku abokungudo anti bambuto z'abasoma e Makerere. You can get the best brains mu abo abaana bambuto z'abasoma e Makerere aba abaana abalebeeta e Makerere bakole mu essomero. You get the best brains. Bano abaana b'e Makerere be bakuba n'abawala. Yes. Abasuula. Era waliwo omukyala malaaya yeetunda. Waliwo omukyala malaaya yeetunda. Naye yaga nti yali atamidde teyamanya abasajja be yali nabo nga talina kondomu nga talina kapiira n'azaala omwana n'afuna olubuto n'azaala omwana mu P7 yafuna buno omwana ku senior 8 omwana ku 11 n'ayingira Makerere University ne mugaka kati omanyi oyo omwana agenda kukudimandinga agala taata we mugaye nti mwana wa manager ki akulira awayendera wakulira emirimu gye muyi bamalaya mulimu abavubuka abawala abatenvuumuulo n'abakadde babeeramu bonna baba mixed ate saakubuulira nti abali ku post office ozowofuleya buno buwala obuto buli kugonde kuveeyawe oyitawo n'obulaba obubone bwebitaala tebujja kwebamba mu motoka kufeeyawe wano obwe Makerere kakati ate wano ku conference center obwa saidi eno buyaye buwemula bupamanako ate abeene ku sipiiki bategeevu waliyo ne ofulayer bali bakadde so bali mixed nabo bakubwadde okwata akawala akato tekakuba n'ofa nabagamba newayina bagamba nabaga nti akawike bakeeta kamagulo kassa abakadde kawike bwekati bakayita kamagulo ngenda kubuuza mutabani wange kebuyindi kakola ki kasooka nywera Guinness kabuti obogenda kufa omanya abaganda baagala binene gende wakkojja Kimbowa ye wahabus kamagula assa abantu okalina kamagulo nze nkamanyi kaweke kaava buyindi katono bwekati zebanyeka mu kyogero
sigenda na mwino mbijimu byammwe teweta Kamagulo akaweke bakaita Kamagulo naye buli mukadde afiiridde mu loogi Kamagulo kakola ki kaweke katono bweka anti kaleega kayina akaleega naye kanywere k'ecupa za Guinness ng'osambye omwana adduka muddusi awo mukwano kasukula kitoka mumubuuze kasukuka mumpeere mubuuze abo abaagundi abaminisitule ya Heritage nti akawake kabayita Kamagulo mukamanyi Kamagulo onywirako Guinness 2 nkugambye kanywereko bbi oba Guinness owedde bano balowooza nti kwongereko n'omwenge abakadde bonna bwe mulaba nina omusajja yabadde abayamiza Akamegulo nali mukwano gwange nnyo highly respected man ne bamugamba pressure zizo kyasobola bintu kusamba kyalaani abakazi abwe mulaba bagumu yakkiriza n'agamba nti embeerezi kanjigumire sikyasobola unajja kufa women will protect you kati ye kyeyakola n'afuna malaaya naye kyebamukolera ekirungi yali yafiiridde mukazi we omwana najja n'alipootinga omuwala nti omusajja nfuddeko nekebedde kapapula kuliko Kamagulo bamugjayo omulambo gwe ne bakutuusa erubaka ku ddwaliro ne bagaa nti afudde ayingira eddwaliro puresha bamuyamba for dignity kakati akoze kesembereza nkugaa nti mu kampu ya Muhoozi mulimu enkokola nzenzagala okuwulira why nabagamba e Masaka and that's what I say nti mulwanira bwereere era temwewalana why ekibiina kino kyemulimu ekya Muhoozi mulinga abategeka embaga y'obugole muwakana tugule tuzimbe kidaala oba tenti tewali awakanya mbaga awakanya embaga yavuma omugole deferring on options available options you are not an enemy no tusomba abantu bwalaki musomba abantu Museveni asomba abantu alina ssente Museveni asomba abantu bannalwiso bamubbira mu baasi ze bannalwiso bakola baasi ate baziteekamu bu opposition ne bajja beewaanira kubaki ffe tubaddeyo ku mukolo ezo baasi za nnalwiso they refused era nawulira nga omu ku bataata ba Muhoozi abato ng'aga nti ffe tetubiriimu ebyokusomba abantu basomba abantu tebasomba ebyo bya Museveni yasomba you must be different kankubuulire kati nze nali nkoze buyero obukofiira obwamukozi bwa kaki waliwo ke bampaayo waliwo agaba ebyo bwerere wa Muhoozi bya Museveni yagaba gwe babba tisati ne bazibba biki epaate eyina okubanga abantu bayo bagirwanirira. When I write my books you must buy ngoyagala teri kintu kya bwerere. Nabagamba nti when I look at the Chinese abacommunist bayina akatabo kabwe Polar Star naye nga bakaleeta mu Uganda Polar Star nga kasiba bintu mu wino. The American propaganda you find it in university libraries. You believe it? Naye nti tisati za bwerere enkofira za bwerere era mbasanga tuwe ngamba waji byamwe toyinza kuzimba kibiina nga buli kimu gwe kibawa. Ekibiina abakatuliki sekapulaari evanjiri omukuufu gw'obisasula ate azze okuzimba ekizibu kya Kristo be baali bikuwadde. How can a church move? Ngende wa Bujingo olaba Bujingo ayina gundi payiro za njawulo abazimba Pentagon abazze ekimu ekyokkumi different ate tabeerawo bakadde bakkanisa buli omu kyejidde kyateekamu kanisa mboda ataddemu kino oba abatagenda ate Bujingo mugezi
bujinga akugamba n'atalina kyakuwaayo wanika omukono nkusabira enkyoleti tabakondeminga that's bujinga kakati nkubulya negamba tekirwanyisa abano brother mu PLU baagala buli omwana be Muhoozi buli omwana alwana kulaga Muhoozi kyakola but what about a wedding abagenda ku introduction ceremony baba bameka the rest remain to see them gore the effort should be to organize a better wedding when Afende was arrived nabala banga balwanagana banteka mbifongebi wabala banga balwanagana ne banteka mu VIP nembagamba nti you people if you come here to remove me where you put my slap you and the girl sijuka kifo bali bagala kukyusa kifo ati balwana tebagala muntu andabe tebagala jena akulabe ajja kugeneratinga ki nti woli era the moment Muhoozi arrived nalaba abalwanagana buli omwa mulabe bagala okwesimba abakola line abakola ki when he arrived they remained there for 5 minutes or 10 and I left tayakulaba to see me for what nti woli bali balabira ku byambalo byammwe oba bikolwa byammwe kakati swago yabwe yonna no abagenda mu nsiko bali bameka 27 tulwanyisa oyo atuyingiddemu ng'alimishambaga naye opportunities omukola anaatuulawo anayambala kalaki anaakolaki oyo si mubi era nabagamba ekyokubiri bwe mubanga mwagala omusajja omukazi okuba mujja we penalty agiguliremu azaala basatu ababiri babazaala dda the turn up you must have nga otandika ekintu mu mass communication tukita banga with a bang si banga lino kigambo kya luzungu banga yes you must start something at a high level. So did he start with a bang? You raise the bar. Did he start with a bang in Masaka? Era gwe kyovolaba nti Museveni ya raising a bar over president bagitegera Katumba oyi ono kombe ebigere. We would have sensible people. Atukombe ebigere ye omukulembeze w'ekibiina kya NEET Pastor Joseph Kabuleta anti kyenkubuulira yakomba kubigira Museveni raised the bar for the presidency but people don't know it. Bakatumba tebalina chance ani Katumba oye ne Museveni okuvuganya nabo naye kimujjamu nti okimanyi nagamba omuntu jjo musajja muzungu ne mugamba nti fe Abaganda fe tuli mu center muno but we have our culture to embarrass you. A Muganda woman ng'omunyiizizza can get a pregnancy from a house boy. Then katikiba kya busirwe tojja kugamba nti yabuliddwa omusajja bw'akwana ggwe tojja tikijja kuluma agenda wa maid wa house boy. Yes, that's a Muganda woman. Ovolo kati kitegeeza teyagenze bw'anaakwana bumwenkana tikijja kuluma ne Muganda Luuku ngegenda okukebera abannuupu eyawangula St. Pija waweredingi ekyo kivumo eyawangula Amiri ekyambadde mazongoto kivumo bavuma Museveni oyo Muganda avuma hausi omukazi wewaka akwanawo osikalo yakuba miyingo yali dereva we mubatunulire bonna mazongoto mubatunulire bonna I want to tell you nze mukazi wange owewazana namubuuza yaleta no kuraisisa ewaka somebody came to my home ngali wamutumiwa amaanyi n'asanga we mmotoka mukaaga wadde bankubi wadona ani ku bantu sente za family fe tuli bagagga by nature. Mukazi wa mugamba ki akati omusajja bwajja asanga we mmotoka mukaaga ewange esatu ziriko bifaananyi bya DP esatu ziriko bya Museveni
benzi yo eya muzimu gwa kitange n'endala zo teziriko kintu. Oyina benzi nga ya muzimu gwa kitaawo? Nge parking awo? Gwe benzi eyo ogimanyi evugibwamu omwana omumuzuku. Naku lumu nali nva naye wazana nenzija ntuuka kukolokotawo omuserikale wa poliisi n'agikwata wa traffic. Nze nagivaamu buvi. Omuserikale wa traffic n'ajja agenda okulaba nga mulimu omusajja mukulu alina enkufiira n'omuggo ali mu kanzu. Mtoto wake anakimbia. Anakimbia wapi? Mirundi yali amanya Oluswayiri. Nze namanya omugenzi Mirundi namanya nti ejogo ejogo kali mufumuke mu nyuma. Teriko kantu nakamu yawadde omusolo n'afa omufuta wa musolo. Teine yadde akantu n'aka. Omuzeeyi n'ayogera Oluswayiri. Nga ndi wali mbalaba n'aleeta ekimotoka n'alaba nga muzeeyi taliimu. Bombi yaleeta ekimotoka n'owa traffic misinde. Teyewo emotoka ya muzeeyi. Agikwate gwe gikwate. Nze njagala owa traffic awo eyewasiira ambuulire wenjiteeka agikwate. Yalina third party. Teina Mirundi yawadde omusolo emyaka gyadda. Teina kantu n'aka era tejja kufuna namba mpya. Njagala ejjogo ndibafuumule mu nnyuma. Sebo oyina okugitwala. Tejja gendayo. Gikwate ngikulekere. Mutunke n'Oluswayiri lwo. Ejjogo liri mu nnyuma. Omuzeeyi yali ambadde akakofiira. Kofiira eno omuggo gwe nga mwali. Atudde bwati. Agamba atya? Omuserikale aga mtoto wake anakimbia wapi? Nakupeleka kwa pili. Peleka mimi. Nabula. Yadduka emisinde. Ekimotoka kye baali balese bonna. Tawa musolo yakuwadda yafa gikwateko amuwakani. Nze njagala agamba omuserikale awe eyewasiira. Well, media consultant Joseph Tamale Mirundi. Obadde kyanyonyola wali. Nti mbadde kugamba ki? Obadde kyalikuubye Masaka. Yes. Ko MK. Yes, MK. Yakikoze bang. No. Many people. Ne obadde onyonyolera we wali nti emmotoka nga ziri ewaka mpitirivu nnyo. Benz parking. Yes. You have reminded me. Omusajja n'ajja nga bamutumye. Is it Mirundi's house? Abaserikale bali ku gate. Yes. Agenda okulaba nga emmotoka za DP. Kuliko eza DP n'ezange. Namuyita bweru ne muga tuyinamu omusege muno. Naye omusajja yaŋŋamba nange ewange omusege kyekwe. Abajogebwa abakazi ffenna batujoga. Yaŋŋamba asijja kunenya. Nange ewange omusege gyeguli. Nawe omukazi akujoga. Mukolere ki? Nababuulira abaana bange. Omukambwe enkanidde awo. Nababuulira abaana bange ne mbagamba. Mukazi asobola okujoga. Nti ono ayina diguli. Lwaki bamuwadde bwa kansala. Kwentandikira konze kale. Namuwerekera na nomination na kula banzijukira ngo owerekera mukyalo okwesimbawo. Ne mu benzi yange etali ya muzimu. Yo teriko kala. Kati abaana bere mbagamba nti bano baagala to provoke me nyombe n'omukazi bamutte. Baga nti nze mukoze ekyo. Omuse. This me give hapo wound. Era wamuwereke twewunya nze muno kubaga bane mwami Tamale wa Museveni. Akakazi akamu kuba akaduru kafumbi ka katogo. Nzina amazina mudiro lyange. Gogo batwala mu parliament akakazi akamu kuba kafumbi kammere ne yali aleseewo half ente avumya agenda kwa nasina amazina mudiro bamukubye abanupu bamukuba tosobola sanyukira mukyalo nga bamuwangula namubuulira ti bano bafere nozina amazina anti yali mukadde abanupu waliwo mukadde yayitamu bonna baagwa walina okufungula ebikooyi. Abasajja banupu balina omugongo eddagala balijja kujja kimbo. Lindako. Babacekechanga ebinyeebwa Solome, babacekechanga ebinyeebwa. Babacekechanga ebinyeebwa Solome, babakechekanga ebinyeebwa. Baga wanchekecha. Wanchekecha. Ekyali munupu. Mulimu omuwala mulimu omukadde. Wanchekechanga ebinyeebwa. Waliwo omukazi yalwala n'alwala. Nga tamanyi nanyini lubuto. Kyogamba okufuna kadi n'okuwangula munupu. Kadi ya nupu. Abasajja banupu bakola ki?
nkubuulire katulaba no sikutegedde ddayo wali leka oba totegedde leka bechekecha babachekekyanga ebinyeebwa Solomon abakazi ba Nuupu babachekekyanga ebinyeebwa eddagala nagalabanga amakuti agava ewakojja Kimbo abasajja ba Nuupu basajja bw'obanga olina omukazi ali mu Nuupu nga muwala muto awayiriza basajja ba Nuupu nsirise olaba mu Nuupu omukazi omukadde ndaba to bangamba basimanyi na acting yani Lina Zedriga mchala mukuru bali mukozi acting oyava mu lodge nga bamubambye amagulu owai bakuganto yenda ngotambula ne balamubo manyi otambula n'abaana bo kyogamba bali emirondo simi kujja Kimbo wano ye makanika kujja Kimbo wa nja kubabuuza abasajja ba Nuupu kujja Kimbo wa bali emirondo ayina emizigo gye 10 kigwa leero temufulumanga tekiwedde walabe ebisawo ewakojja Kimbo baba chekekyanga ebinyeebwa Salome ekasaba afunamu wanchekekyanga ebinyeebwa kakati ebinyeebwa Salome what I'm telling you ti omusajja yajja ewaka n'alaba emmotoka naye nanga nti nange nina omusege ewaka nange ne mukatufulume twogerere bwere naye nga t-shirt nga kuliko ne ku geeti yange ekifaananyi kinene kya Mao ku geeti yange ewaka ekya Museveni bakijjawo bateekawo kya Mao mukyala wa atadde ekifaananyi kya Mao oguminkiriza otya ebintu ng'ebyo mu makaago yes nenkyekeza toli musajja kimala andi kubuulira n'emiteriyo toli musajja kimala nze sikuba mukazi twali biganye I've never battered any of my wives I've never battered any of my children why sisobola kusinga musango abanyankole bwe balaba ente ze basibye mu Buganda bagamba bazisibe zajjirayo ki nga nkubye omukazi ne mukubo nenkola baga nti mulalu ti Mirundi mulalu therefore zina baga nti n'ebintu ebyo muleeta akuuma akapima abakazi abatakubwangako mubakebere mukebere akuuma kenja kasigiina sinywanga kunjaga in my life naye nkulaba onywa omwenge gwo ate nywa mutono abagagga banywa mungi gagati era saba kuuma k'abakyala sikubanga ku baana bange oyo Tamale yalina mwenyina bakalakata emmotoka y'omusajja neziyayo omuggo babatwala mu for shock tebandabangako nti nkubye bekanga taata abadde kidadi I don't be ate bo bakugamba wakiri omusajja kubako n'ekizukulu kyange kika jaja bo bwabogola bubogozi nyinza okubanga mpandika ebitabo byange abazzukulu ne bajja tugende tumutaba tugende tubogoleremu myamu violent very violent ngono eyogole okuniamu nga mpita wakuzanya Mirundi if we provoke Mirundi or you humiliate him fight ne abantu zendi musajja muntu mulamu nnyo ne ate buli nyumba ya endombolo ya jotambula era kankubuli enyondo jotambula nemba mu nyumba zange zonna nga ntudde mu ddiro emabega ebeera y'ennyondo kanoga toli violent I'm not violent ensanufu etambula egaludde ewange nze buli n'ennyondo wano weeri ba n'ennyondo nyina ennyondo ennyondo weeri ntambula n'ennyondo n'eccupa za bbiya 2 ezitalinyweko okuba muntu mutwe ayingira emmotoka yange nti alina piso ba mubeeramu eccupa za bbiya 2 ezitali ate nga musana gwazookya ba eyatika ba nze ku security sicompromise nsula bweru this olwaleero abasigale bange babadde bapatrolling bansanze bweru nga ntudde nafulumye mu nyumba ensigale ate nze mmanya nti nfulumye nze nkitegeera oba weebase byaddala naye ate nga sambadde bino ebyammwe mulala nnyo n'enviiri zibunduse mumugenda ne mutunyamu nina omuntu gwe mbadde nyumiza wano sikyajjawuwo mbadde nina omuntu gwe nyumiza ne mugamba ti amurestrained abo abakazi ababiri abatta future yange abo ababiri abo waliwo emindi ya mitwe 7 bagiyita kanyampiso emindi mitwe 7 kanyampiso abakazi bwe bajja ewange
abagagga minji kutunda milioni 5 Kanyampiso mujjawo bwabajjula emmere buu emmere ewunya Kanyampiso nga muli ku dining table bamulya buu nekapenduka n'abaana batuka n'ensiri zidduka buli kisa kyonna babagenda mu buliri duu anti onaagifuuwa agifuuyira mujjawe Kanyampiso duu ndikikuba ku siringi omusajja nadduka nalinga nti naye abakazi bano ababiri bano omu yali atudde wano nono ng'atudde ngibafuuyire Kanyampiso kali mu bayinvestira duu bayinvestira ne badduka bali ne Museveni nga batudde duu eri ewunya basiringi n'ekoma yameka egula milioni ezi kachi bakazi be bagiguza Kanyampiso okuba mujjawo n'omujjawo ogirina njina abantu bagenda kujja gy'oli abakazi era abasiraamu bagamba ti abakazi be basinga mu muliro kati batera okujja omukazi yajja n'angamba n'omuwa emugane jingulire kanembetewo naye bwanajja n'oduumuula omusajja nadduka naye gy'alaze n'aduumuula agenda omukazi mulala ataduumudde lwaki tewamugulira nkugambye waligimugulidde anti nkugambye nti omukazi yajja nga mukazi wabbe egula milioni era tebabalimba Kanyampiso osenjiina mu Uganda eva ukerewe ukerewe bamwanyi okuba mujjawo n'omuteeka ku ttaka ukerewe apuluka mufulusi Koche kome musatu tonyezawo satu Radio 4 ensonsozi nze Adam Kongo gagazi eyo sigyetaaga Kanyampiso sagana gira bako kati bagenda kunkubira amasimu zino zivuga abakazi sente zaabwe zigweramu ebyo mudogo naye nagamba omukazi nti Kanyampiso wagijjawa ukerewe bwenjikuguza ne mujjawo n'agigula ne munyampulukuka anti omusajja adduka muba muli emmere nekikuba ku siringi teri asigala mu nnyumba nekapa kyowunya oluwunya Kanyampiso nemmese mu nnyumba ebiku oba mulire ebbaawo muli mbuliri abakazi bano abanjooga bano baba batudde ne Museveni mu mmindi n'akangabala oba ali ku mukolo ne tenti n'eyuuguma Kanyampiso nekiwunya ennyumba ya Kanyampiso simujisula kazi bakambwe onaweereza milioni 2.5 wanje naga nti 5 gange Ebiri zange tampaddeeko Kanyampiso kuyambisa mujjawe omuka sente zaabula kati akasawo akaganda kagenda babba aweereza ono milioni 2 kati n'ekitundu Kanyampiso nze nkiinaze kamugwa ayagala mindi afuyire mujjawe anyampulukuke ekyo kigambo kinene neti bwekiri gamba ayonoone ate ayonoone ki ne bw'aba afumba mmere ng'agijjula ewunya okama eyo mindi ogirina gwe nze nkiina omusajja yasoma ne bw'aba omusajja alina masters degree ali mu kugaba mindi mujjawe ali emmere n'ebbaawe bubu ne kapenduka n'abaana n'omusajja Kanyampiso ngenda kukola sente zalema oyinza bulijjo nga onako ginoonya emindi eyo ati gwe ogula idiya kakatulaba oyo wagamba ono w'ebizigo atali muvitipo misamuna oyo akola walukagaya muyimba muyimba wa ekintu tukiyita kukwatayo kati ekyamuwozi kyakutteyo kujja kimbowa yakwatayo kati naawe ogenda kukwatayo togenda kubba bantu weekola bw'atanyampa nedda anti bayita Kanyampiso okunyampa kiki okwonoona omukka kwonoona mukka polluting the air kuki
abo pollutins omu goyinza okufuwa kakantu katono empowe ne kafuwa naye kino kiremera mu nyumba omusajja ne kapeduka ne mese ne siri du naye ekikola abakazi bano nga bali ne Museveni anti kasuujufuwa bwe kati nze bwe ntegeera nti bajja wali wankubira essimu mu setabu tibagenze kusingana Museveni kali ne university nikikuba kusiringire eri ewunya wajijjawa ukerewe yewa mwireke Victoria mulimu ekizinga bakiyita ukerewe island abaganda bagenda okusoloza umusolo kyali mu Buganda nga bagwa eddalu tewali bantu basukka basatu bali bagenze ukerewe abakerewe osanga omwana nga yavula ku nnyanja abakerewe obasanga abasajja bakulu nga batudde ku nnyanja beesa omweso abakerewe ku mazzi bwe kutinga tebase nga batudde nga baseeyeeya batudde nga bw'otuula ku ttaka omukerewe talina kyaddaje mu nnyanja bantu ngaffe they are part of Buganda era they are part of Uganda balina amaanyi ag'enjawulo Mary terinnyayo wali ogenzeeyo emirundi ena mu bakerewe nze mu amagezi owa kabaka w'abakerewe nze advisor wa Isa Abaluuli nze advisor wa kabaka w'e Bukerewe nze Museveni ye yankanyuka ku jirikiti ekyo n'ekigaana ekyo sikigendamu apana olindwalako dye Bukerewe yanjoga bujozi kunkanyuka ku jirikiti omuko yankanyuka ku jirikiti ngalowooza ndi mwana olindwalako Bukerewe kakati sooka osome wano kana katabo kengenda okunnyonnyola serious issues wenjagala tugende kubanga waliwo yange nti abapiero yimwefunyiridde okunafuya nupu mwatwalako abaka babiri nalabye waliwo bakansala ba nupu abakurosinze ne bava mu bakansala babiri no bakansala mwabaji akatambi kenva okufulumya akatambi kedafulumiza eggulu kaliko obukadde bw'abantu obwo akampuuga kagenda kubeerako miliyoni z'abantu 10 mpuuga teyakoze eki akampuuga soko somaawo mba nnyonnyole okay kano bakaita why Ugandans are gullible guidelines to a logical nabanyonnyola logiki era gundi yabagamba onaani kifaananyi kyani ekyo kinene gundi omusajja ono gwebaabyonoona ne bamu byandaala engineer ne Museveni n'atamuwaayo kantu nogirira nguva bugubi kamiliyoni miliyoni 4 nze tajjanjaba na mmanju asande yaponda ne mateke osima kwenda kuyikusamba ng'olabye okuba ku jirikiti musajja wattu nagaanayo ku jirikiti hai mutaani wa Mirundi agenda ku jirikiti 1.7 nga advisor went ali ku bukadde 3 protecting traditional cows 30 million mutaani wa Yohana Mirundi okay gusombe banja. The book was authored on Sunday 29th May 2022 at my residence in Zana. Kansoma akatabo kakana sobola okusoma akatabo ejjogo olikubye ebbanga lyonna oba tebawulira kito baleka ejjogo kankubuulire enkima yafuuyira olwazi olwazi terwenyeenya enkima neega nti wadde towuliddeko enkoze naye akawunya okawulidde tewenyenyeza naye akawunya okawulidde okitegedde enkima yali esamye ku lwazi nenyampira olwazi kuba kyotegeera netunulya olwazi bweti emabega wayo nga terwenyenyeza enkima negamba wadde tewenyenyeza naye kenfuuya okawulidde kokanuusizza katubakube paka ejjogoleriba baguba naye katubakube bategeere titutegeera tuli bagezi akati kankubuulire nti bw'oba tolina knowledge ku kintu takyogera nabagamba ebintu bisatu nti omusajja yasanga mukazi we ng'afumba obuugi n'amukuba namuga nti yonoonya akawunga lwaki yonna akawunga yali tamanyi nti obuugi n'akawunga the difference is water you power in yatufuna omusajja omulala mulogiki omusajja yajja n'asanga omusajja omutunzi w'emicomo
namuga nti mpo omuchomo go parking ebiri ogi parking sajja agenda okunona ebi parking ono nabba omuchomo nakuteeka mu nkofiira kozi omusayi gukola ki gutuluka oli bwe yajja nabala emichomo gye nga tegiwera namubuuza are you related to Jesus? Jesus who was born 2,000 years ago. I'm not related to Jesus. Now, okay, remove your ankofira. Why are you sweating blood? Kuba Jesus here to yananga musai. Kati what related to Jesus? Lwaki omusayi guko? Lwaki otuyana musai? Namujjamo omuchomo gwe yali yabye. Simple logic. Odido omuchomo ogutadde muki mu nkofiira omusajja bwe yabala emichomo gyo nga tegikola ki tegiwera n'atunuulira ono ng'omusayi guvaayo nga guvaayo gutuluka ku matama namuga are you related to Jesus? Kubanga Jesus ye yatuyananga omusaayi no amututi Jesus ow'e Nazareti eyafemya nze kati batulirize to Jesus lwaki otuyana omusayi mpa omuchomo gwange logic you don't quarrel kyamukubajje yes netusanga omusajja omulala yali mugezi nga yatambula n'ebikenembi byebi ebiwuka ebikenembi bifu ebinuna sukaali kati ng'ajja mu woteeri mumpa amatooke n'ennyama ne bagaleeta asooka kulya amatooke ebikenembi nabekeweka mu nyama bw'atuuka ku nyama waiter come what's this alaga ebikenembi don't cool down gentleman I can even vomit ayogera nnyo nalya ng'ako ke kakodyo kakozesa talya nyama alyako ki matooke ng'ennyama agikwekamu ebikenembi yagenda w'omusajja omugezi alinga Mirundi namugamba ebikenembi nze nabifumbidde no problem shout but let me ask you singa emmere zibadde mu bikenembi sente zobadde ogenda okusasula emmere eno ziriwa yamusobola nga tazirina yerogiki shout the way you want yes naye akasente kubadde ogenda osasula kali wanda if you are credible ngwazze kulya mmere you must have give money. Me the money you get if you did not have these insects mu mmere sente zobadde ogenda okusasula emmere ziriwa namutegeera nti mufere yasangayo Mirundi yerogiki let me tell you the speaker accuses Kadaga of being behind her problems. When I apply this book of logic, I ask, who are the key players before I moved in? And I said, all government people, the prominent people, the president, vice president, prime minister, speaker, deputy speaker, even the prime minister, the chief justice has this money allocated to their offices. Why? Because after failing to deliver government services, the public pounced on these people. As a result, they were selfish. They created an enclave of people with money. The prime minister moves with the money, the vice president moves with the money, the president moves with the money, the deputy speaker moves with the money, the chief justice. Kati eza chief justice aziwa kiraka ezogaba aziwa witnesses abatalina sente azigabaddi atambula n'abaana be banene mukazi we n'agenda Bahamas. This is his money. Privileges. Yes. Ngabo tebazikushyoninga kyobuuza. Nabawadde an example. For us in Uganda, if you're organizing the last funeral rites, what do? When is the poor people slaughter a cow, distribute the meat to their daughters to cook for their husbands. But in many cases, the meat is taken away. Never come home common pool. Why don't you put all of this meat in the common pool? Why don't we put money in the Prime Minister's office, in the Vice President, which over by Yawasa, non speaker now was now.
batambula ne spouse we n'omugongo gwo n'ekitondo kyabwe ne byebakola bye naffe tubibasasulya ba taxpayers babiwa musolo. Yes. Nalabye abasirwa aba revenue omanyize enkuleka nayinza okubowa revenue enyondo omutu toyinza kuŋŋamba ti post office eyaggwako edda etakyalina mugaso gisasula emitwalo 9 omwaka omanye abantu revenue nebibeera okukola kireeto kakati singa revenue authority tegisaamu kintu kenda mu revenue enjokaze libatokota njagala nfe n'omuntu nga changes ziva mu kufa noyingira mu revenue n'otulika tiwaayi toyinza kunziba mitwalo 9 ku post office defunct eyagala wedda buli mwaka ani akoza mwe mukoza post office waliwo ekyabala what if kali kireeta politics abadde omubuulira ku kiri ko bannamukadde abagambi speaker byayogeddeko abamulwanyisa waliwo bannamukadde abakazi abakadde analyze them. Betty Kamya is Aigigi. Yes. Who took Betty Kamya there? Does Kadaga have any influence in Betty Kamya? Who put her there? Who put her? Amanyidwa. Ani? Not Kadaga. Okay. 2. Monitor. Batugamba. The snake resembles the environment where it was hatched. Omusota gufaanana we baaguzaalira. Omusota guba mweru. N'ekikookolo kiba kyeru. Environment mwe kibaddemu gyadaputi. Kakati monitor yaba Eastana. Bawafula baani Onyango obo baani. Let me ask you, does Kadaga have any influence in the monitor to attack the speaker? Because the monitor has been spearheading this crusade against the speaker. Isn't that an allegation? No, we them monitor. Do you believe that Kadaga influences the speaker, the monitor? 3, the spokesperson of parliament was once working in the monitor. That's true. Yes. When why I survived in State House, I was intelligent. Tewali yo sente kunio alamu n'abatasoma. Abana bada kaniamu ne kanyuka kujirikira nswera amazi. Sinza genda kujirikira mutani wa Mirundi. Myaka 10 nyanga yo. Kakati nkubulya ne gamba. Ti ene good public relations officer or public relations manager. You must have influence on people who matter in the media. What prevents a man who once worked in the monitor to intervene? Gabalumba speaker. Ani? Nothing. Me, I I look at this book of mine logic. If you are talking about extravagance, that the speaker is misusing the money, give us the guidelines that govern this money. As a president, as a vice president, as a prime minister, as a speaker, deputy speaker, and chief justice. Because a violation means getting out of the original norm of doing things. Before you attack Amongi, we not to you have the same amount of money, privileges. What wrong has Amongi done? Before you give us an audited account of the above, don't Orimusiru, you are an idiot. Like a Betty Kamya. He's an idiot. No. Tamale Nedda. No, that's an insult. Mass communication. No. That's wrong. And I cannot withdraw it. That's wrong. Because what I'm explaining is simple. Has Betty Kamya, the IGG, intervened in the way the president uses money? If you say the speaker is using this money daily, have you calculated how much money does the president use daily?
the vice president uses daily. Why do you concentrate on this woman? Who has complained kwabo? Anti kubuli. Because you can create bogasi gundi. Ekitegeza kankubulire. Once you make somebody victim in political science, logic, and mass communication, is people sympathize with the victim, not the arrogant ones. People sympathize with the victim. Why do people come? It's a different Muhoozi. Once you make somebody a victim, tikankubulire ne bwoba okutte mukazi wona musajja n'omukuba okumwogoloza public efayo gwe omusookako. Yes. Naye ate bw'oba toyombye noddayo gy'ova bannanga omusajja muntu mulamu. So you don't create. Once you create nti ono omukazi is a victim, naye abaana bano bajozi kankubulire amongi tabanyi baana abo bali babiri ono aninyo nekizunza lutwe. What they do bayina kye bayita how do we become relevant to Museveni. Bakuriatinga trouble for you odukire ewaabo okitegedde. As I speak now, according to miso sources, ebyuma byange biba bibalabo, a delegation is meeting Museveni this night. Yes, but they were coached, they were doctored, they were influenced by somebody hania ku bantu ali akatambi njaka kuba. Let me tell you, my machines captured MPUUGA in a meeting. Let MPUUGA deny it. Let MPUUGA deny it. I produced a video recording. And what was he doing? It was not a NUPU meeting. Okay, take it. Tomorrow, let MPUUGA call a press conference and deny that a missile machine did not capture him in a meeting. Discussing whether I think MPUUGA wanted to join Muhoozi's camp. That's what you think. But the other person told him, no, join my camp. And I want to tell you, NRM is going to split into 3 groups. NRM? Yes. The speakers group, bamutomezezza, bali Entebbe balinze Museveni. Abamukubye ne bamuwonoona. Is panicking. Yatujoga n'atunyamu n'atunyalamu. Politics is alliance. Nenyo likibazanga ebbiri. Ez'omwenge. Era waliwo omuwala yajja ennaku ez'oku Sande n'ansanga mu bbaala. Ye tamanyi. Yakusanga mu bbaala ng'onywa. Anti nze luseke lw'abali. Baani? Nali nsuze mu kkanisa. Wasula mu kkanisa ng'onywa? Ate ngenda nnyo mu bbaala. Abaana bange basoma, abakazi basoma. Nabuuza omuwala omulokole. Naye goloza simanyi kkanisa giziri. Lwaki nzijja wano mu bbaala? Abakazi bagenze kusoma bonna basomera abaana. Ekindeese wano bali bakama bange be bansindise banywemu. Toga nti simanyi bya Yesu. Ebintu bwe biba byagala okunywa. Bikusindika nti gendako mu bbaala mugana. Nejje nkutwaleyo owulire engoma evuga ewange. Nedda gwangamba waliyo emisota, waliyo nze ebisagala bya. Era n'omusota bwe gujja ewaka segukuba. Nsooka kubuuza. Bakutumye. Oyogera n'emisota? Bakutumye. Message ngifunye vaawo. Bwe gwana nga ngusekula. Yes. Communication ngitegeera. Bakutumye. Oba bakutumye message ngifunye. Naye omwana ono omulenzi ono
bamugene bejogo neri mugwama tesijja nedda ina kutekule ejogule mufumu kirido abasajja bano bategerete kinensanga nengo anjogedde emyaka 2 family yange kabamube imando ke mube muju then intwala ko Piero yo kakati nkugamba muri mukusima abantu I've been saying my machine is a capucha MPUUGA in a meeting. If MPUUGA denies it, let him address it. Zemba Kubire. MPUUGA limu meeting and what is discussing. They're playing with the money. 2, I've told you, Betikame has withdrawn charges against the speaker. Why? Kugamba Betikame atamiramu nanyu njoko. Nida atamiramu. What has maybe government something has not changed. Why? The vigor Betikame is there. Yayogera ku lifestyle. Nida katubbe Betikame mulike mukube. You don't know how these people have messed up with this government. Antali wono kwe defending. Tombuli ataliwo. Wale wapamira munne. Take a young once if you don't hit at these people, but basically in institutions, what has changed? I come out and explained that Parliament has the powers to forgive others. I give examples. Kagina billion years to one. No, Genda, Bali Mukwata Lulala, Kajina. Zabadina move billions. Nganda na Omuganda mukubi wandulu. Omuganda ye mukubi wandulu. Mukubi wandulu. Kasuna okongobele word. Mu government ya Uganda temuli Muganda no mu executive. Nabagereka yagenje wa Museveni ku Kimase. Ononoko ne nababulidde Abaganda. Fa Abaganda betuba twakalogoba Katikkiro. Tumusobera ntuboluwombo lwenkebuka. Olumbe lwenkebuka olumanyi. Oluwombo lwenkebuka. Abaganda balutegedde. Tuyina abantu 10 abumusoberera. Oluwombo lwenkebuka. Abaganda kasaba kuba Katikkiro oluwombo lwenkebuka agenda bugenzi. Awusigalo afumba biba muletedde. But if a house girl becomes a housewife, abawanjawulo. Yes. Okay. Muhoozi can be a different person. Why? Tabadina political power, tabadina war. Okay. And 2, makolo kavumaka ku international trend. Those that are nazala bana bakulu babagezi. Politics is a name and money. Look at India with 1.6 billion people. The Gandhi dynasty yafuka India emyaka emeka. Obusere bafudde ne bagwawo. N'omukazi gwe bawasa obuwasa Sonia Gandhi yakulya Congress Party. Name Gandhi. Ate ba Gandhi si bana ba Gandhi. Nehru. Nehru yatunuliyanga Museveni. Nga ye Museveni tayagala kweyogerako. Mukwano gwe Nehru n'atuma abaana be Gandhi. E Pakistan Babuto. Benazir Bhutto na. Yes. Look at America. Babushi bakumyewo Babushi ba Kennedy baani. Linya. Gwe kyoba okola makolo kavuma. Omwana waape mu kutunda ebiwempe. N'omwana owona yakola ki? Ajimbye obufuzi. Yes. Nze ono tutukubagana enchana eggulu. Naye mumuludinga. Why? I have struggled. Nali mutunzi wa mawulire. Abaana bange let them jump over my shoulders. Nti amwe better waliwo yali mu parliament. Buli mubaka wa parliament amwagala. The boy is intelligent. Nabagamba Jones and intelligent. No. The mother. Nebaga how. Abana bange bonna bageze kitegeeza nze center. Nze Adam. Si bakazi. Abale nnyo. Nawe ejjayo wuwo. Tugenda koma wano. No gwa wasesi ogwanga siyazi. Wasesi ogwala. Waluchamuzi siye yajja. Yajja. Yes. Why? Nawe ejjayo wuwo. Bali bameka. Walule why? Make names. Tukome wano. Politics is a name and the money. Mami Tamale Mirundi kwenza. Lwana nnyo makolo kavuma. Lwana nnyo. Ojo mwana omu kutunda ebiwempe by'omu muzikiti
naye ajja kulayimula iti makolo kavuma olwaniridde nnyo abantu gwe wammwe tewali vayanoonya mwe munanoonya akakalu kabansereko baani naawe wammwe fulumya ayanoonya gwe banoonyeza akalulu